I have always been protective ku family. Era chovola banali mukambwe nnyo nga mbuuzibwa ebintu bya family. Kubanga ninayo abato abalala bendi nga nze kitaabwe ngera bampa ekitiibwa nga taata ngera banzikirizaamu. So I protect them mu media. Naye obuwanguzi bw'omwana wange kubanga yakulembedde teyakulembedde essomero lyokka mwasoma kuba yakulembedde mu Namirembe Hillside ne 20 points ezo si za bulijjo si za buli omu. Omwana wange tanoonyeza kamera era yaŋŋamba nga dadi nze sijja kunoonya kamera era abaana bange be bantu abasinga obutayagala kubateeka mu mawulire era kibayisa bubi. Balabako ku ka video ng'okaaba omwana oyo akalabako. Yeah, because kati ago ge maanyi gano bwe buwanguzi kubanga omwana wange yalaba era obulumi bwa dadi. She always called me ng'ali ku ssomero. Jojo, you know that. You know daddy is saying the truth. You know daddy is saying the truth and I appreciate. That is why I say it because mu moment gye nayitamu you really called me several times. You don't know what that meant to daddy. Victory entono. And the victory entono. Ate nene. At the same time. Binestebiri mu malala. Asome atuse mu mukaaga kale. Inspiring abaana ba ghetto. Inspiring abaana ba ghetto kubanga daddy we wa ghetto. Ekisooka mu bukulembeze kyembagamba daddy wa omwana oyo lwaki olabanga abaana bange ngezezaako. Nze ndi nfuuzi. Enfuuzi etalaba ku muntu n'omu yenna agifaanana. Bw'abanga omwana wange asobodde okusoma ne mulaba mu mpapula z'amawulire ne mwekangamu bwekanzi. Akuze lwampaka. Naye that means omulembe gw'abavubuka. Omwana wange akuze lwampaka kyova olaba ono mukulembeze n'ono mukulembeze era benyimiridde nabo ate nga bazze kukola era ku bavubuka mu kira. Abaana bange balina obulumi kubanga muvuma bataata baabwe n'alya emmere nga tegenda ne kagamba kannyabo kansome kubanga batujooga taata wange bamujooga famire yange bagijooga famire yaffe muzijooze mujooze famire yange kyova olaba omwana wange Mukama asobozesezza n'ayitawo. This is called ecstasy and agony. Celebrating obuwanguzi kuba ye mwana wange omukulu ate ye mwana wange asoose but manya obulumi mwempisa okumuweerera okubeera ku ssomero okwegayirira okungi oli muyimbi n'otya okugenda okunnyonnyola omwana wo n'addayo nga banno bazzeeyo dda ku ssomero. Omwana wange bino abimanyi naye ekyemmwebazaako kiri kimu nti always bwe yalabanga nga daddy alinganga alumwa ennyo ku mutima because akimanyi daddy talemererwa. Naye buli lwe yalumwanga ennyo omutima buli lwe ndabanga nga nnumwa ng'agamba daddy it is well I'll catch up. I'm so proud of you my daughter. She always told me I will catch up. Omwana alina ebye nange nze alina ebye. Dr. Proper and unique in my way. Genda mu Google yonna oba wonna wonoonyeza amannya oteekemu erinnya alina ebye. It will not bring any other name apart from my lineage kubanga ndi kabaka okuva eri waggulu. Erinnya alina ebye it only applies to me and my lineage. Okay. So there is no any other alina ebye. Buli muzadde yenna nga wa mu ghetto nga wazaala omwana wo n'otoba naye ng'oli ghetto youth nga Dr. Proper yazaalibwa mu ghetto akulidde mu ghetto nga buli kimu kya ghetto. Buno buwanguzi bwaffe ffenna. Buwanguzi bwaffe ffenna mubaamu obwama tukuba obwama ku ssomero n'otyayo